Tuli ku musomo gwaffe Yesu Kristo mu Busiraamu. Guno omusomo gwa 28. Kakati we tugenda abalungi tugenda ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuuse mu Madina. Bwe yatuuka mu Madina twabikonye ku alima biga katono katubigenzeeko mu kifo kyabyo mu butongole. Bwatuuka mu Madina essura yamusibwako suratu al-Baqara yatandika n'ekiragiro. Ekiragiro ekisooka kye kiragiro ky'okubeeranga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa yekka. Qur'ani yaffe abasiraamu tetulinayo tteeka lyonna likulembera tteeka lino liri seeka ali lyatujjukiza buli kaseera Nabbi Isa lyagamba abaana ba Isirayiri. Seeka ali lyali tteeka ki liri dawa Mako 12:28 liddemu ulunye tteeka lyokulidda ligamba litya seeka wange. Kuluno katusomeo busomi okuva mu Bible buterevu. Mako 12:28 egamba bweti. Omu ku bawandiisi najja eri Yesu n'amubuuza, which is the first commandment of all? Teeka ki erikulembera mu gonna? Jesus answered him, Yesu n'amwanukula nti, the first of all commandment is, etteeka erikulembera gonna lye lino. Here muwulire. Version egamba listen, yani nsonga ya makulu mu Luwarabu kye tugamba intabi, yani zuukuka nno kye ngenda okwogera kinene alabaalo. N'agamba nti abange mu abaana ba Isirayiri, the Lord our God, the Lord is one. Mukama Katonda waffe, Mukama ali omu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tugenze buterevu kukusenguka kw'omubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam okuva e Makka ogenda e Madina ng'ebikwatagana kwebyo ebyaliwo mu kutumibwa, ebikwatagana kwebyo ebyaliwo mu Makka mu myaka 13 gye yamalayo, byonna tubibuuse olw'okwagala okutuuka kwabo bye tusinga okwetaaga mu musomo guno nga nabo beba ahlu kitabin al-Yahud wan-Nasara. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam Allah amusindise okujja al-bashariya min ad-dalalati kulliha. Allah musindise okujja omwana Adamu mu bubuze bwonna n'ebika by'obubuze byonna, okubajja mu wathaniya ila tawhid, abajje mu kusinza amasanamu agagaliko Abawarabu n'abantu abalala basinzanga amasanamu, okubazza eri tawhid eri okwawula omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala babeerenga gwe basinza ate nga bamusinza yekka. Okujja abantu mu al-Yahudiya mu Buyudaaya obwali mukafualira Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam, era mu ngeri yemu n'ekitabo kyawe Tawrat ekyali kimaze okubeera nga kijongolulwa nga betujja okulaba mu maaso. Abazze eri okusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka n'okukkiriza Nabbi Muhammad n'okukkiriza Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Kakati omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam azze okwegatta ku ba Christians okulaga Abayudaaya nti Nabbi Isa si mwana wa bwenzi. Nabbi Isa mubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala, wabula si nti yali mulogo ng'Abayudaaya bwe bagamba, si nti maama we yamwenda bwenzi ng'Abayudaaya bakola batya bwe bagamba. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam da'wa gyaleese egenda kunywezaawo ekyo ekyaliko ba Christians okubeera nga banywezaawo obulongoofu bwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Ate ku saidi endala azze okuregulatinga extremism eyo yagwibwamu ba Christians, okusukka ensalo okwo abo abagamba nti bagoberera Nabbi Isa alayhi salatu wassalam kwe baali bayingiramu mu nnyingiramu gye twalabye mu bugazi mu misomo egyakola gitya ejaggwa, okubazza emabega okubateeka ku kigero ekituufu. Ya al-kitabi la taghulu fi dinikum
ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. قرآن زبقا من تيابانجي مزمد عيسى متبن ومريم مبكى الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله مكرز الله مكرزنا بكبا الله سبحانه وتعالى. أما كروانو قرآن بكورا وكرزهم بك محمد صلى الله عليه وسلم إلى منجريم قرآن بكورا أبا نصارى بتوليكو بكريشنز ekisoka bakiriza mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri bakiriza Isa muzikirize nki fa aminu billahi wa rusulihi mukirize Allah mukirize n'ababaka be bonna temurejecting mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekirala wala taqulu thalatha temugamba nti Allah bali basatu abakola obwaki obwa Katonda intahu khairan lakum singa mulekeraawo ekyo kyemulimu ekyomutawaana ekyo nno kyekirungi mukola mutya kyekirungi gye muli kubanga omunalemerako kugenda mu muliro obugenderevu naki obugenderevu n'obugenderevu yali da'wa y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam era mu ngeri y'emu okujja abantu mu majusiya ba majusi abadatu an-niran aba basinzanga ki abasinzanga omuliro abakoole abazze eri okusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka babeerenga tebasinza bintu bikalu bamanye nti balina omutonzi omulamu ow'ekitiibwa alina obusobozi akola bino akola biri amukwateyo mu bitonde byonna gwe nolondako omuliro n'osinza obwo min asfahi assafa bubuyabuya obwaki obw'okuntikko kadhalik okujja abantu mu ahwa mpitilivu ezaaliwo ba falsafa ba philosophers abayonani abaali bateekangawo bakatonda ab'enjawulo nga basinza ezemunyenye eziri waggulu basinza ze Jupiter basinza biki ebyo ebiri waggulu ebyo zemunyenye nga bo ebyo byakola batya bye basinza kadhalika n'abantu abalala ab'enjawulo abasinzanga ebitali Allah subhanahu wa ta'ala omubaka najja okubeeranga azza abantu abo bonna okusinza omutonzi Allah tabaraka wa ta'ala yekka ate nga bamusinza mu bwannamunigina nga tebamugaseeko kintu kyonna. Lwaki Christian yaga nange nsinza Katonda nange mmanye eggulu nange mmanye eggulu si mwe bannaddiini mwekka naffe tuli bannaddiini wanno waliwo n'akantu akasanyusa mwali mukegendereza mwenna abali eyo munnange n'omugoberezi wa Kristo wali okataddeko ebirowoozo kantu ki mwebyo ebitatera kusangika kwe kusanga eddiini ng'eramula ku Basiraamu mu ngeri ejjuddemu thabat mu ngeri entongole ng'eramula ku Basiraamu nti bakafiiri ng'eramula ku Basiraamu nti baki nti bakafiiri era ekintu ekisinga okuluma abali saidi eyo Basiraamu gakulowooza be bakkiriza bokka be batuukirivu bokka temulowooza mwe muli batuukirivu ki mwe batuukirivu ki mwekka era mwebyo ebisinga okukyayisa Obusiraamu kuyita batali Basiraamu nti baki bakafiiri. Era munnange tuwangalidde ku byalo ne tuwangalira n'abantu abatali Basiraamu teri akuyita mukafiiri gw'Omusiraamu teri akuyita mukafiiri. Subhanallah, Allah yagaano kibanywezaako ku nnimi zaabwe okukiyita abaki okukiyita Abasiraamu. Ekyo kiva ku ki qillatu thabat bima hum fihi butabeera na simba na butebenkevu bujjuvu kwekyo bakola batya kwekyo baliko wa illa Abasiraamu bwe banywera kwekyo kibaliko batebenkera ne bamatira nti buli atali kwekyo yakafalira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegereka bakakasa nti abo tibali kubulunga mubulunga mbulye n'obulunga mbulye kyo amma okubanywezako nti bakafiiri ekiri mu bigambo ebitayita kuki ebitayita ku nnimi zaabwe. So nga Abasiraamu banywezaawo nti atali ku kino
teyakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yamukafuwalira. Kakati tugenda abalungi tugenda ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuuse mu Madina. Bwe yatuuka mu Madina twabikonye ku wali mabiga katono katubigenzeeko mu kifo kyabyo mu butongole. Bwatuuka mu Madina essura yamusibwako suratu al-Baqara yatandika n'ekiragiro. Ekiragiro ekisooka kye kiragiro ky'okubeeranga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa yekka. Era kye kiragiro ekisookera ddala mu Qur'an yaffe Abasiraamu tetulinayo tteeka lyonna likulembera tteeka lino. Liri seeka ali lyatujjukiza buli kaseera Nabbi Isa lyagamba abaana ba Isirayiri. Seeka ali lyaliteeka ki liri luddawa Mako 12:28. Liddemu kulunye etteeka eryo okuliddamu ligamba litya seeka wange. Ku luno katusomewo busomi okuva mu Bayibuli butereevu. Ngenda kusoma mu NKJV, New King James Version. Mako 12:28 egamba bweti. Egamba nti, then one of the scribes came, and having heard them reasoning together, perceiving that he, Jesus, had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? Line 29 egamba, Jesus answered him, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Agamba nti omu ku bawandiisi n'ajja eri Yesu n'asanga nti Yesu n'abayigirizwa they are reasoning together, yani boogera ebintu ebyamakulu awamu. Perceiving that he had answered them well, ono omuwandiisi n'akizuula nti Yesu Isa alayhi salam ali kuba ansalinga gamba abaanukula ebibuuzo birungi. Wano mu bufunze Isa alayhi salam yali asomesa nga bamubuuza ebibuuzo bw'ayanukula. Mu kaseera kwanukula bibuuzo tusobola okiyita bwete mu bufunze. N'amubuuza dalasa ya kwanukula bibuuzo kati. N'amubuuza, which is the first commandment of all? Teeka ki erikulembera mu gonna erisooka, yani eri awagulu? Kubanga bw'osomako mu version sendala egamba the greatest commandment of all, erikulembera gonna. 29 egamba, naam. Jesus answered him, Yesu n'amwanukula nti, the first of all commandment is, eteeka erikulembera gonna lyerino. Hear, agamba muwulire. Mu version egamba listen, yani nsonga ya makulu mu Luwarabu kye tugamba intabi, yani zuukuka nno kye ngenda okwogera kinene alabaalo. N'agamba nti o Israel, abange mu abaana ba Israel. Jukira yali atumibwa abaana ba Israel bokka, nga bw'olaba Matayo 15:24 yatumibwa abaana ba Israel bokka. Agamba nti abange mu abaana ba Israel. N'agamba nti the Lord our God, the Lord is one. Mukama Katonda waffe. Bino bigambo bya Isa alayhi salam. Agamba Katonda waffe. Naye mwali olaba tagamba wammwe, Katonda wammwe. Agamba the Lord our God, the Lord is one. Mukama Katonda waffe, Mukama ali omu. Bino ebigambo ne bw'osoma mu Bayibuli enemyusibwa erimu ebigambo by'emyuse ebya red. Buli wosanga ebimyuse byebyo ebya Yesu biva mu kamwa ke. Bino birimu ebyo ebimyuse nga biva mu kamwa ka Isa alayhi salam. Agamba nti the Lord our God, the Lord is one. Mukama Katonda waffe ye Mukama ali omu. Teyagamba wammwe. Kaakano wano jangu olabe. O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Naye nga mwali. Ekijjuliza nti naye nga mwali ye Yokaana 2:17 yagamba nti ngenda eri Katonda wange era nga ye Katonda wammwe. Kakati wano kwasa twagamba nti and you shall love the Lord your God with all your heart. Era mugenda kwagalanga Katonda wammwe wanaakyusa mu mbeera y'okulaamira. Mugendanga kwagalanga Mukama Katonda wammwe n'emyoyo gyammwe gyonna, with all your soul, heart ne soul, wana emitima n'emyoyo, and with all your mind, na ebirowoozo byammwe byonna, yani eddiini ebeekulembera mu bintu byonna. Yes, dini. And with all your strength, n'amaanyi gammwe gonna.
this is the first commandment, nakinyweza nagamba lino lyeteeka erisooka, yani ye tawhidi akulembedde. Sekali eyo greatest commandment teeka erisooka nabbi Isa lyajja nalyo eryo lyennyini era erine mu kitabo kya Musa. Kakati nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yajjanga Allah amutumye etteeka erisooka lyajja nalyo eno mu Busiraamu muliwulire mulawo amateeka ago gegamu tuli fenna mukimanye era Abasiraamu bakimanyi nti ofa Qur'an weetandika egamba etandika ne Surat al-Fatiha sibwe kiri teriimu kiragiro kyonna kye bayita amur Allah okwegera nti mukole ekintu bwe kiti kitegereka. Surat al-Fatiha teriimu kiragiro kyonna. Ne tugenda mu Surat al-Baqara alif lam mim netambulaawo nonna Allah atunyumiza ku bika by'abantu okutuuka ku kiragiro ekisookera ddala mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Kigamba kitya? Ya ayyuhan nas, abange mu abantu, kuno koola kwa nabbi Allah gwatumye eri ensi yonna. Abagamba atya? Ya ayyuhan nas, abange mu abaki? Abange mu aba. Listen all people of Israel. Sibatu byagambye ono agambye ba Israel kubanga bye yatumwamu wa rasula ila bani Israel etteeka oliwudde liri. Kakati wano wulira nabbi yatumwa eri abantu bonna abakoola. Ya ayyuhan nas, abange mu abaki? Abange mu abantu. U'budu rabbakum, musinze omulezi wammwe, alladhi khalaqakum, oye yabatonda, walladhina min qablikum, natonda naabo ababasooka okubeerawo, yani bemuvaamu, la'allakum tattaqun, bwe munaakola ekyo mujja kuba muli ku kiyitibwa taqwa, ekyo mujja kuba muli kutya Katonda okwo kugenda obayingiza mu bulamu obwaki obw'okwesiima. N'agenda mu maaso n'annyonnyola yaliwo oyo alladhi ja'ala lakum al-arda firasha, yabakwatira ensi eno n'agigolola nga musobola bungi okutambulirako, okulimirako, okuvugirako emmotoka n'efaanako bwe bityo. Wassamaa binaa, ni waggulu n'abaterayo akaki akasolya. Wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, n'abasiza amazzi okuva waggulu ne gajja wansi ne gameza ebirime byammwe. Etteeka erisooka ligambye litya? U'budu rabbakum alladhi khalaqakum, musinze omulezi wammwe oyo yekka eyabakola ki? Eyabatonda. Kati wulira ekigaano era ekisooka mu ddiini yaffe, ekintu ekisooka Katonda kiyatugaana mu ddiini yaffe. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatujjidde nakyo okuva eryani? Kyava abagamba nti fala taj'alu lillahi andada, tekabatanda ne mubeera nga musinza Katonda nga bwe musinza n'ebitaliye, wa antum ta'lamun, so nga mukimanyi bulungi nnyo nti ebyo Allah byatukoneddeko byakola abikola yekka, ye yabatonda. Tekakutanda n'osinza ekintu ky'omanyi ekitakutonda. Yabasiza enkuba, tekakutanda n'osinza ekintu ky'omanyi nti si ekissa ki enkuba. Ye yagolola ensi eno, tekakutanda n'osinza ekintu nga bakubuza nti kyekyagolola ensi eno. Tosagamba nti ye yabajjira ebirime mu ttaka, rizqan lakum, nga riziki yammwe ne mufuna akawogo, ne mufuna lumonde, ne mufuna ebikajjo, ne mufuna enkenene, ne mufuna emiyembe. Bannamasaka mumpulira bannange, ne tufuna ettooke ettooke lukumanise gwa munnange, ne tufuna katooke kawoomera ise kawoomera. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Iyo Qur'ani ombaka fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jazinayo lyetteeka likola litya? Lyetteeka erisookera ddala n'abatuukamu n'abategeeza ekintu ekyo. Okwo nno koowoola nga kukoowoola abantu bonna. Abayudaaya basinza Uzair baga ibnullah, mutabani wani? Abanaswara basinza Isa, Yesu Kristo baga mwana wa Katonda, bali bagamba ye Katonda yennyini, bali baga babeera basatu bakola bwa Katonda, bali bagamba nti ati yajjanga omwana n'atufiirira n'atuggyako emitawaana. Katonda bwe yagala ensi eno n'ayagala ogitukuza n'atuma omwana w'omu yekka, n'akola atya? Ali tugenda okula Trinity nga baliko equal. Kegamba Yesu yali badde ayinza mubuuze ontumangani. Trinity egamba ko equal, bonna benkanankana, si bwe kiri? Kibeta Trinity ko equal, ko etaano benkanankana, ate bonna bakubeera obugenderevu n'obugenderevu. Kati Katonda atuma omwana agende bamumolereze,
ajja abantu mbibi kati gwe lwaki togendayo bonna benkanankana wegenda kuba abakuba emiggo lwaki otumayonze nga fena wiyako iko fena tuyako itano fena tuli ku trinity fena tuli banene katonda mwana katonda mwoyo katonda patiri lwaki otumayonze siba kiri gobo ogendayo bituukeko lwaki osindika yonze ebyo nabiraga obukyamu bw'ensonga lwaki nze go wayongo omusingo okununula ababo biwatonda nange nyina abange ndeka n'ebyange nawe kola ku biki nawe kola ku bibyo kakati nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama najja n'atuuka mu bannamadina yasangamu ba ansar abayita ba ansar abo abakkiriza okumusenza n'abo abaali bamukkiriza mu Makka abaali persecuted by the pagan Quraish ne abakkiriza bajje babeere ewaabwe basobole okukola obusiraamu bwabwe nga tebalina kibatawaanya nga bwe twalaba nabbi Isa alayhi salatu wassalam bwe yakoowoola falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah ani antaasa nembeera nga nkola ki nga nkola eddiini yange qala al-hawariyuna ba hawariyuna baga nahnu ansarullah fetuliredde okubeera nga tukutaasa wano mu basiraamu beba ansar abagamba nabbi jangu eno abo baviire era tubayita tuyane mu busiraamu tubayita ba ansar bali bayita banasara hawariyuna nahnu ansarullah mungoberera aha kakati bwatuukawo asingana ba Aus ne ba Khazraj ezo kabira ebbiri zaali zaveeno Yamani be baali ba qawmu Saba Sayr al-Arumi bwe yajja ne basengula ne bavaawo ne bagenda ne basenga Yathrib mu kiseera ekyo yali tinayitibwa Madina an-Nabawiyya yali tinatuumibwa Tayyiba yali eyitibwa Yathrib ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u mungo billa bulungi aha tetukkirizibwa giyita Yathrib lwaki kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yakyusa erinnya lwaki wano nga nabbi waali ali Madina bano bagiyita Yathrib lwali lutalo lwe Ahzab kakati abannanfuusa abaali mu Madina baagala okuyingiza bali na arati za jahiliya okubalaga nti omusajja yava Makka kujja baleetera mitawaana naye ffe ng'abeena ab'e Yathrib babayita erinnya liri ekkadde libayingizeemu ebyakabira kituufu omusajja atuleetera mitawaana kyava bamuyita liri erinnya ekkadde Yesu ffe mu Busiraamu tetukkiriza okuyita Madina kugiyita ki Yathrib naye nga lyali erinnya lyayo ekkadde mungoberera kakati ba Aus ne Khazraj bali Madina bawangaalidde ebbanga bino twabikoonako emabega kisa Nabbi Sulaiman ba Aus ne Khazraj ngeri gye bagenda mu kifo ekyo wa hakadha kakati bakkirizawo Nabbi sallallahu alaihi wasallam era abasinga obungi ne badda mu nnyiriri z'abasahaba butereevu ne wasigalawo abatono abaali ba ahlun nifaq be tujja okulaba hakki yaabwe mu maaso kakati mu ngeri y'emu twalabye nti waliwo Banu Qaynuqa ne Banu Qurayza. Banu Qaynuqa bali wakati mu Madina, Banu Qurayza bali mu maserengeta ag'ebugwanjuba obwaki obwa Madina, ne Banu Nadhir bali mu kifo kyesijjukira mu kiseera kino. Almuhimu abo abasatu zezi kabira z'abaki zezi kabira z'Abayahudi zitudde. Ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atandika okubalungamya n'obubaka bw'abaleetedde. Hadith twagirabye nga bakola ya ma'ashara al-yahud innakum ta'lamuna anni rasulullahi haqqan wa anni ji'tukum bihaqqin fa aslimu. Abange mu Abayahudi mukimanyi nti nno mazima ddala nze ndi mubaka wa Allah owanama ddala, era mukimanyi bulungi nnyo nti mwindi mu bitabo byammwe fa aslimu, muyingire obuki obusiraamu. Hadithi ni Bukhari ya Abu Hamza Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Abayahudi bagana da'awa ebatuukako, ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atandika okola da'awa ku Bayahudi abo. Tandika okusoma Sheikh Bilal Musa ng'otandika ni aya egamba ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi. Naam. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل abange mwe abaana ba Isirayiri, abange mwe abaana ba Isirayiri, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, mujjukire ebyengera byange bye nabasaako. Oba ekibuuzo nkyolekeze waani oba nkite kibeere jjeno, tugambye ebyengera byange, songa mu aya tulabe ekigambo kigamba udhkuru ni'matiya. Ni'ma bibeera bingi ebyo, ni'ma bibeera bingi, ni'ma kibeera kimu, ni'ma siwe kiri. Kakati age ni'matiya allati an'amtu alaykum, netufunula nga tuga mujjukire ebyengera byange, netutagamba mujjukire ekyengera kyange. Lwaki tufunde bwetyo? Ani alina ansa? Sekali na ansa. Omanyi kinyonyola, kinyonyole. Bw'onamala kinyonyola nga tufuna kaida eyo nga bw'ejja mu Luwarabu. Naam. Kaida sikyagijjukira naye kinyonyolwa bwe kiti. Ekintu ekimu singa kyesigamirwa, yaani kimala ate nekibeera nekitegeeza ebinyi nekibuna. Ku luli twalaba ekyokulabirako ng'oli bw'anaagamba nti omwana w'omugagga takubwa. Ekyo mu Luwarabu kaida egamba nti al-mufrad idha udhifa amma, ekintu ekiri mufrad ekiri sinjula bw'ekyesigamiza ekintu kibuna. Oli agamba nti sente yange tezanyirwako, sente yange, sente ebeera etya? Emu. Sente yange tezanyirwako, ng'ategeeza sente yange ya kikazi. Kakati sente yekoze eki? Ategeeza tozanyira ku eri mu banka naye nga butitimbe, siwe kiri? Tozanyira ku eri mu dduuka, tozanyira ku eri mu nsawo. Sente yange sigigaba, sigenda ku akawunti yange ezo sente njigabe, wadde okwata ku eri mu nsawo njigabe, wadde eri wansi w'ekitanda njigabe, wadde eri mane paasi njigabe. Sente yange sigigaba. Limadha? Liannahu mufrad udhifa. Kiri kimu nekikoze kitya? Omwana wa ntulume takubwa. Ani amukubye? Takimanyi omwana wa ntulume takubwa. Omwana wa ntulume takubwa kitegeeza ki? Kitwalira mu koleta omwana wa ntulume. Nendonjereye omwana wani? Wa ntulume. Nezikulazi kulabe omwana wani? Ne kayita nkole omwana wani? Ne galasi omwana wani? Abo nabonna baddomazo. Tokubako n'omu. Abeere mukulu, abeere wa wakati, abeere muto, abeere muwala, abeere wa nvunza, abeere mulema, ne gwata nazaala, omwana wa ntulume takola ki? Takubwa. Kakati eyo ye balaga y'Oluwarabu nti al-mufrad idha udhifa amma, ekintu ekimu bw'okyesigamiza ekintu kibuna ekintu ekyo. Kati ni'matiya, ni'ima eryemu naye yesigamiziddwa Allah. Tekitegedde ebyengera bya Allah byonna byawa ahlul kitab, byawa abaana baki? Abaana ba Israel. Ya bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, abange mwe abaana ba Isirayiri mujjukire ebyengera byange bye nabateekako. Wa awfu bi ahadi, muteeke mu nkola endagaano gye nabalaganyisa nammwe gye mwakkiriza temujja giteeka mu nkola. Wa awfu bi ahadi, ndagaano kyeyo twagikoonye nga tutandika kati wano muteekewo ebirowoozo ku ndagaano eno, tugenda gitambulirako, tugenda gisangayo mu maaso. Ndagaano kyeyo. Ala adhabi usibu bihi man asha, baali bakoze ekikolobero nga basinzizza ennyana. Allah subhanahu wa ta'ala n'abanyiigira n'abalagira bette, n'abagamba dhalikum khairun lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabu arrahim. Ayagala okudda mu bukkiriza awone ateekewo ensingo ye bamutte. Baali tebalagirwa kunywa butwa oba kwetuga oba kila, bal ayaqtulu ba'dhum ba'dha. Omu ng'abaka ejjambiya n'ateega munne mukubo ng'agenda twa n'amutema. Naye nga bw'atambula essaawa nanga alina omuntu okubuka wali mu kasaka naye ajja amukola atya? Amuteme. Ye tawuba yo Allah gye yabawa mu busungu obungi bwe yabalinako. Eyo gy'abazze wa Firawuna.
n'emitawaana emingi gye balimu byonna ebatuuseeko abataasiza ku firawuna baabo abasonyeseza ennyanja tebalinze wadde embooge ku buguma baabo bavudde ku Allah basinze ennyana qaalu haadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi naga nti ono ye mulezi waffe era ye mulezi wa Musa ne basinze ennyana eyo. Allah yabanyiigira nnyo n'abalagira nti ayagala okudda mu bukkiriza abeerenga awona abeerenga akkiriza bamutte naye nga bwanoonya abalala bw'abatta amakulu beeyige bette nabbi Musa eno ekamu ye ajagala okufa egudde mu nsobi nayitiriza okulaajanira Allah ya Allah abaana ba Isirayiri baggwawo abaana ba Isirayiri baggwawo nga Allah tamwanukula kye yakola wakhtara Musa qaumahu 70 rajula limiqatina nabbi Musa n'alonda abasajja ameka 7 n'agenda nabo mu kifo wagenda okwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala nga yeegayira nabo bwe baatuukawo Allah abasajja bo n'abatta bwe yabatta abasajja abo nabbi Musa n'alaajana rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna n'alaajani Allah subhanahu wa ta'ala beerenga abajjako anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafilin waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudina ilayk kati Allah yanukula era yene endagaano ya Allah qala adhabi Allah nagati binozo byange usibu bihi man asha bitusa kugwenjagadde kasofuka kagugube kasofuka mawale kasofuka kulyokereyo dala gujja kwokereyo kasofuka mawaggali qala adhabi usibu bihi man asha wa rahmati nokusasira kwange nokusonyiwa kwe nejja naye na buli kirungi kye wasaat kulla shay kwabuna buli kimu kati Allah agamba fasa aktubuha lilladhina yattaqun ngenda kuteekwa kwaba abagenda okuwangala mu nsinga bantya wayutuna zakata nibawana ki ne zaka walladhina hum biayatina yu'minun era abakkiriza ki abakkiriza amatago ki Allah subhanahu wa ta'ala kyava agenda maaso n'abanyonnyola be bali waabo nagati alladhina abo yattabi'una abagoberera ar-rasula omubaka bino Allah abigambani abigamba baana ba Isirayiri abigamba nabbi Musa abigamba abagoberezi be akola endagaano ennene nabo kati gyaba banja mu kifo kino nabbi yuna atuuse sawa yakuteeka mu kola ndagaano alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil aba bagenda okukkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallama oyo gwe basiŋŋaana nga muwandiike gye bali mu tawrat n'ekitabo ekiyitibwa al-injil mungoberera eno yendagaano Allah gye bakozesa kati abagamba ya bani Israil abange mu abaana ba Isirayiri kwe kowoola okusookera ddala Allah kwabakoola ombaka atuuse abange mu abaana ba Isirayiri udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum mujjukire mabiga yonna yasooka kubalaga bulungi ne tuyigawo mu ddaawa bw'otuuka mu bantu n'osanga abantu b'ekitundu kiri mu ddaawa okutuukawo tukiri mu ddaawa ennungi okutuukawo n'osooka newebaza ku imaamu twebaza mukadde waffe imaamu akola omulimu ogw'ettendo kubeera nga obusiraamu bw'ekitundu babukwatiridde twebaza bahaaji mwenna abali mu muzikiti muno abakoze ku nsonga z'obusiraamu mwebali kukuuma ddiini ya Allah tabaraka wa taala twebaza abasiraamu bonna abakuŋŋaanye wano twebaza sooka bajjukiza obulungi bwabwe ekiyitibwa kusika eriyo mu njogera ennyangu otebenkeza emitima gyabwe tozze kubeewanikirako tozze kubalaga nti laba nabbi abatuukamu abajjukiza nti Allah yabawa ebyengera bingi so sizze nti nze kuba tyoboola mbajjeko obulangira buli bwe mbadde mwewulira era agenda kutandika okubajjukiza bingi ebiri awo udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ayiddako wansi agenda bagati wa anni faddaltukum ala alalamin nabasula ku bantu abakoze eki abasigadde ku mulembe gwammwe kitegereka wa awfu bi ahdi wano wetuli mutuukirize endagaano yange ey'okukkiriza nabbi esawa etuuse ufi bi ahdikum nange ntuukirize endagaano gye nabalaganyisa endagaano yaki wa rahmati wasaat kulla shay
fasaaktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zaka okusasira kwa Allah yaani bwemba mwagala okuyingira mukusasira kwange mbajjeko okutawaana konna okunakwala konna muberenga buli afuluma Musa agenda kuyingira obulamu obwokwesiima obutagwawo ayingire mu byengera ebitalina nkomerero ebitatendeka bulungi bwabyo aberenga ayanukula endagaano yanukulomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amukirize era mu ngeri yemu ufi bi ahadikum nange ntukirize endagaano gye nabalaganyisa wa iyaya farhabun temutyo omuntu yenna bwemba muyina kyonna ekiyinza obbalemesa okugamba nti katukkirize mumanye nti okutyanze kyekikulembera bulijjo betutwala nti bawansi bannaggwanga bano jjukira bali they are Jews ate ono bayita batya ba Gentiles abawarabu jjukira bo banguye mangu bamukkiriza okubeera awo ne mugamba nti okinene ne mutya okukkiriza omubaka mbukubanga mukoze eki mbukubanga nabano bamukkiriza mbukyansonyi kibaswaza kibakkakkanya tuwe tumanya agenda kubeera mu Yudaya ngaffe tuwe tumanyi nti agenda kuva banu Qainuqa tuwe tumanya agenda kuva banu Quraiva tuwe tumanya agenda kuva banu Nadhir avudde mu bano ebitendo byo byennyini ne yoyo bulijjo wambano wa iyaya farhabun bwekuba kutya mutyenze nze nina ebibonerezo ebiruma mutyenze gyendi gye mugenda okudda mutyenze nze mbayinako obusobozi ku buli nsonga yonna mutyenze nze mutonzi wammwe mutyenze nze gwe mugwani okwatibwa ensonyi atambulirako obulamu bwammwe buli kalungi ke mulina kava gyendi ate gyendi gye mugenda okola mutya okudda n'olwekyo wa iyaya farhabun awo wennyini insha Allahu taala wetugenda okutandikira kasafari kaffe ne babani Israel wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.